Nti mikwano gyaffe ab'e Rwanda babadde ba mukwano nnyo naffe. Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe batabateeka mu refugee camp. Bwe baali batuuka mu Ankole babatwala Nakivale mu refugee camp. N'abasinga obungi babatta. Mu Ankole waaliyo n'ekitta bantu ku mulembe gwa Dr. Paul Milton Obote. Ndowooza kyakulembera lwa Kasese. Rastoka Lenzi eyavuddeyo ejjo mu katambi neerumirizanga bwali owa ADF era bwakwatagana n'akabinja k'abayeekera ba ADF nga be bamu ku baavuddeyo ne bakuba essomero ly'e Kasese omwafiiridde abayizi abakunokkiriza mu 7. Poliisi evuddeyo lwaleero n'emugombamu obwala ng'emututte Abitebye akakase ddala bw'abanga ali kabinja k'abatujju aba ADF. Wanaasinziira ayogere ne banne baakolagana nabo era ayogere n'ekigendererwa ekituufu kye bagenderera okulumbagana bannayuganda batuusaako obulabe. Ono yalabikidde ku mikutu emigatta abantu olunaku olw'eggulo nga yeewaananga bwali owa ADF era ng'asuubiza nti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ndowooza lwe lunaku olw'enkya nti bagenda kulumba Kampala nayo bagisesebbule era n'alabula bannayuganda tebeetantala okuyingira ekibuga Kampala. Nga yavuddeyo n'alabula n'agamba bannayuganda bwe baba bagezi tebaddamu okukuŋŋaana mu kifo kyonna okukuŋŋaana nga bangi kubanga bagenda babatuusaako obulabe omuli okubatta okusaanyawo bannayuganda naye nga teyayogedde kigendererwa ki kyebagendereramu kukola bikolwa bino ku bannayuganda. Olunaku olw'eggulo navuddeyo ne nkugamba nti ebintu bino byonna byeyolekera mu bantu bano bibaawo naye tewali munnayuganda asobola kuba musiru bw'atyo ng'okimanyi nti nno kookwatibwako ne bw'oba weewayiriza nti oli mutujju naye ng'embeera yakagwa ku bannayuganda bali mu maziga abazadde bakyasangula maziga tebannazikana baana baabwe abasinga obungi. Gwe novayo neweetemako ekigambo ekifaanana bwe kityo sikakasa nti wali munnayuganda asobola okuba omusiru obwenkanidde awo. Ono ekikolwa kino yakikoze ataddeko element ku mutwe mbwabuzeebuze enfaaye naye nga feesi tagikweseeko wadde. Element tesobola kukweka muntu ensi butakutegeera naye ng'ekikolwa ekyo kigendereramu nti keyataddeko element omuntu asobola mumufaananyiriza owa bodaboda kubanga aba bodaboda wano bambala element ku mitwe. Kati ekibanga ekikolwa nti asindika sigino nti aba bodaboda abasinga beenyigira mu kabinja k'abatujju abo kibanga ekikolwa ekyokwagala baddemu bayoola aba bodaboda nga bwe guzze gubeera mu butemu obubeera mu Uganda nti batemula abantu n'emmundu naye nga tebannabakukwata mutuufu yatemudde nga bakyakola okunoonyereza batandikira ku ba bodaboda. Bwe bava ku ba bodaboda bajja ku Bayisiraamu ne bajja nga babayoola mu ngeri etagambika kyokka gye bikkira nga babamazizza emyaka n'emyaka mu makomera nti bakyakola kunoonyereza nga tebannazuula kituufu. Naye tetuvangayo kuwulira nti ekituufu baakwatibwa abantu 8 ku bali bateebereza okutta gundi naye 75 babatadde wabula abali mu lukwe basigazza 5 nga kikakasiddwa kituufu bwe bakola ekikolwa ekyo. Tuwunzika wadde babalwisiza mu makomera bamala ne babata ne bagamba baakwata abantu bakyamu. Mukwata abantu abakyamu tebavaayo ne bazuula omutuufu nti tuzuule twakwata bakyamu omutuufu ye gundi. Ebikolwa bino bisigala biteeka bannayuganda mu kutya nga bagamba Uganda ddala tuli ku lwaffe tetukyalina security kitegeeza buli munnayuganda gwe olina okwekuuma. Kale ebibuuzo bisigala bingi ku mimwa gya bannayuganda. Bwe tuba tuze ku sayidi ono omulenzi gwe bakutte omwami ono bw'abanga ddala teyatumiddwa butumwa kukola kikolwa ekyo nga lwe ebigendererwa bye bagendereddemu ebikusike nti bamukwate yave yalumirize abantu abatali batuufu abeetabye mu kikolwa kino. Tujja kulaba gye binakkira kubanga tuzze tubirabako nga abantu ab'enjawulo batwalibwa ne basimbibwa mu kkooti. Oli n'alumiriza omuntu nga tamumanyi namumanya naye n'agamba gundi yatutuma ye mukama waffe naye nga nebamuleeta n'omumusimba mu maaso n'omubuuza ono yaani gwalumiriza nti yabatuma naye nga tamulabangako maaso ku maaso wabula bamugambye erinnya naye ng'oyinza n'omumusimba mu maaso n'omubuuza ani ono nga tamumanyi. Kale ebikolwa ebyo byonna bisoboka naye nga bannayuganda bakyali mu kutya bakyali mu kwebuuza ani atta bannayuganda bigendererwa ki byagenderera okukola ebikolwa ebyo. Batugamba ADF erwanirira ki nga tuneebuuza bibuuzo ebyo. Buli muntu yalowooza ebintu bino tabitegeera. Wuliriza nnyo akatambi kano obwedda nako kasaasaanira emikutu emigatta abantu ng'abantu bano beewera okusaanyawo abantu b'e Rwenzuluulu. Weebuuze kituufu ADF ye yakubye abantu b'e Rwenzuluulu oba waliwo akabinja akali mu kkuba abantu abo olw'ebigendererwa ebyokubatwalako ettaka lyabwe
n'okubalaga eryanyi nti be basinga. Wuliriza nnyo. Banyarwanda tuli b'amaanyi bakombye temutusobola. Abanyarwanda tuli ate tugenda bafuga muzaale n'abaana tubafuge boleetezalawo tukutte okitegedde boleetezalawo tukutte ne amataka gamwe tugatwale buli kimu omumbere wamwe tetumusonyiye kati musanyufu waddamu tumanyiira nga tumukuba paka lwe munaatereera nti ffe abalina okufuga eggwanga eryo. In fact ffe abafuga ensi yonna tuli b'amaanyi nnyo n'okusuka nga b'olowooza okitegedde. Kati oba weeyita w'amaanyi wakyo omukonjo si yakuleeta wano mu ddungu lwaki omunyarwanda ye yakuleeta. Abakonjo bonna bompadde nze abaleese. Wadde mwala wabino ebisangosange byali biteereddwa ku Lwakasiisi byali birala ekyali kimuvunaanyisa kukuma muliro mu Banyankole ne batta Abannalwanda. Buli munyarwanda alina akyali mu refugee camp bamutta nga balagira okudda e Rwanda ewaabwe. E Buganda tekibangawo. E Buganda twalina omukwano n'Abanyarwanda ne tubawasa abaana baabwe ne tubawa n'abaana baffe okubawasa. Mwami Museveni atusanze n'omukwano mungi ennyo gwe tubadde ne bannaffe Abanyarwanda. N'asalawo okutwawula yawula. Osanga omunyalanda w'emyaka 25 ng'awala n'Abaganda nga tamanyi na kumanya nti bwe baali baggwerawo mu neekongolero kubanga bati bagenze mu refugee camp bwe babagoba bajja mu neekongolera empologoma ne zibalya. Gwe mwana gw'Omunyarwanda buuza taatawo kiki ekibayitanga kiramujanye. Zabanga mpologoma bwe yakwatanga omuntu n'emutwala nga bagamba kiramutwaye kiramujanye nga zibamalawo. Sa Edward Mutesa n'abuuza kiki ekiri abantu nti kirya baki nti balangira ab'e Rwanda n'agamba mubaleete n'abasindike Namutamba. Buganda etalina nsalo na Rwanda. Lwaki yesingamu Abanyarwanda abangi?